Clever J nsanyusa okusinkana ssebo. Kale baba nange nsanyusa okukulaba. Kale muganda wange. Baba. Embeera ekutwala etya? Embeera tentwalaganya bubi. Instead ate obeera ongoseemu kuba mbadde ntawukatawuka nnyo ne kati nkolera waka. Lockdown. Yeah. Omalako. Bangi bakaabira mayumba. Nze nakikkiriza kasanakiriza Yesu ne mmala. Amiina. Kubanga. Yesebo. Niwe nakaabira omuntu omulala yenna ne mukaabira. Abasinga abayagala kumanyirako mawulire nti bamuwadde kino na kino na kiri. Kituufu. Nsigala mu mbeera eyo ya Yesu. Amiina. Kale tempisiza bubi otherwise. Awo Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Kakati nze kyensinga okwagala okumanya njala kumanya Clever J yani. Tuve ku Clever J oli owedda gwe twamanya ensi yaleeta. Kati twala kumanya Clever J omupya. Waliwo Clever J omupya ayawukana kwoli. Ayawukanya atya oba? Clever J buli ena Clever J ayinza oba yawukanye ku mukadde lwa sound yange tannaba kufuluma. Kituufu. Era Clever J ayinza oba akozzeemu ku lw'embeera naddala eno eya COVID. Kale tuli Clever J kyembuuza Clever J omupya. Tuli Clever J yateranga otukuba omuziki nga ensi emutegereddawo Clever J omuyimbi. Otyo tuwulira asiriseemu. Ono Clever J omutukuvu. Ono Clever J omutukuvu. Kati gwe twagala okumanya Clever J omutukuvu. Amina bampita omugabi Clever J ensi yaleeta. Musajja wa Kabaka. Mugoba nsonga. Yesebo. Clever J omutukuvu atuuka atya okubeera omutukuvu? Kubanga mu nsi gye natandikiramu awo nawe mbakubidde omuziki. Yesebo. Nga nange munoonya. Paka lw'omuzuula. Kati bimu ku byamagalo byankolera bambize ennyimba zenzize enkuba nga ndaba buli lwenkuba balwagala. Ate nezijambira birako nti neno gye ntuse mu life ya today. Era nga ye music omu gwe nkyali ako is like obanga ali ako kati aka green nkyane kamera nga ko tekaggwaawo. Wakasimba n'olyako ne kasigala nga katyakuliisa. Kati Clever J nalabye ebibala ebyo Mukama byamuwanga. Akyala ku Clever J oli emabega. Awo Mukama w'amaanyi ddala. Ekiseera kyonna. Clever J ow'enjawulo. Kituufu. Yenjawulo eri wa Clever J. Clever J okola mirimu ki ennaku zino? Saawa zino Landoozi olaba bwe nfaanana ndi mu kutereeza studio eyo. Very soon kuba kati abantu bagitegedde ate batanse okunsaba waaka. Batanse okunsaba waaka nga sinaba kugikola ki? Kugimaliriza. So ennaku zino ndi mu kukola mu ndoomo. Kulaba nga studio eggwa etandika okukola kye bagisuubiramu oba kyenjisuubiramu. Etandika okukola omulimu gwayo. Studio egyokola ya Clever J, kola music wa Clever J oba n'abayimbi abalala obaaniriza bakolerawo? Eno ensi muganda wange emirimu gyonna si gyaffe, emirimu gino gyonna mulimu gwa Mukama waffe. Era studio eno emba ngizimba egenda kubeera basically for kids. Egenda kubeera basically for kids. Gwe omukulu ajja jangu nga fanya kazi wamuwulira. Jangu ng'owera. Kubanga ndi mwetegefu nange okusavinga bulungi production ey'omulembe. Etutta akade tali ya chap. Ey'oluyimba olutambula, ey'oluyimba olulivinga ya. Ba producer olina ab'omulembe abamala? Nina mikwano gyange Mukama gye yansetingako nawo producer Anibe tukwasaganya. Nawo Isaiah Prophet. Tukwasaganya. Kitegeera. Kakati abantu abasuubira okujja mu studio balina okujja nga bawera. Kitegeeza. Oli singa ategeera, singa awulira okujja nga awera. Ayinza obutakutegeera bulungi. Era ogamba nti ensawo ejjanga ezitowa. Nange wenkoledde music nga nzijanga akweyiiya era nafunanga production ezitali za mulembe ne saa Mukama. Nti bw'olimpa ennyimba nga nze nzeekubidde n'engalo zange ne bw'otalimpa kirala ate n'akituukiriza. Kitegeera. Owulidde nti kakati mbonaaboneddeyo eyo nga okola music eyo mu kutandika eyo. Naye nange jangu wano nga oli serious for your work nange I'm ready serious for the good project. Kala Clever J abantu abavudde mu music okuyimba abafuuse akuvaddera Clever J muyimbi muwandiisi wa nyimba. Ate Clever J artist. Clever J mukozi mulimi. Kituufu.
okwawukana Clever Jole yasooka yali basically buwandiisi music ne kati wano projects zineyongeddeko kwongerako tafali kwongerako bulimi kwongerako bulunzi kwongerako kwebyo binali sikola mu Clever Jole. Ng'oggyeko music owuwo olinayo abayimbi balala botera okuwandikira ku music? Abayimbi yente okuwandikira ku music era babadde mu kibiina bali mu kibiina kyange mu Bad Banton muwandikiddeko. Aye nabo mulimu abampandikire mu kibiina mwennyini mulimu abampandikideko nga Paya Right. Mulimu abampandikideko mulimu empandikiddeko. Ekibiina kya Clever Jole kye bayita batya? Bakita SWAT 247. Kyatandika mwaka ki oba kisuubira kutandika? Kyatandika dda nedde kinatongozebwa. Tekinatongozebwa. Katalinze kitongoza. Abakwegattako bajje mu bungi. Bo njagala bangi ddala kubanga njala nange okubategeeza ku kigambo ekyobutukuvu. Abaana abasobodde okuwulira ekigambo ekitukuvu ekyo kubanga ebiriwo byonna byebyo buli gwobuuza agamba ndi mulokole. Nange ndi mulokole naye teri ayogera ku butukuvu awala buyita bwerufu ate nga obwerufu n'obutukuvu bigambo bya njawulo. Kale njagala okubanga nina message zange zensindika eri abavubuka ate nga zakunywerera ddala. Awo Clever Jole batafuuse mu kubiwanjiri. Ogwo gwe mulimu ogwatumwa Mukama waffe era bwe ngusuulirira music naye just fine abeerawo ne bagamba nti ekisajja ekyo kyayimba music bwa ne kitwononera abaana baffe gwe nga ku nsi osigalako nga wayinona abaana b'abantu. Kwegamba ekigendererwa kya Clever Jole wakati kumalawo nnyimba zoonoona baana, si kumalawo kusika yaabo ng'abandikuba ennyimba bwe zityo nga tebamanyi bwe kiggweera ne beebuuza nti lwaki ezange za weeks 2 lwaki wekayimba okitegeera. Nze na music gwe nfulumizza ne simuteeka ku mpewo naye n'ayita West Audience okugeza olimba nga ssanyu lya malembe. Simukoze wadde video naye ate worldwide bamumanyi. Okiwulidde? Kakati omuntu ayagala okwegatta ku kibiina kya Clever Jole ekyo nga kimaze okutongozebwa bulungi alina kuba na bisaanyizo ki? Oluggi Yesu. Bwezijja nga nina Yesu oba onnyaniriza awo gagujja bagira. Amiina. Obudde buno Clever Jole alinayo oluyimba olupya lwasuubira otuteera oba akyawumuddemu? Nakamala okuta oluyimba essaala. Nakamala okuta oluyimba mu biseera bino bya COVID nga nsaba nange essaala ku nsi yonna okubanga ekirwadde kino Mukama kitugirawo. Nina ennyimba empya eziri mu studio naye oluyimba olupya olwo lwabbawa kimuli mu luggya. N'oluyimba baluyita pende mwezi olwaggwa naye tonaba ku masteringibwa tonaba lukyali ku finishing. N'oluyimba olwagga empisa zo zikyusa obulamu bukunyumire lwaggwa naye tonaba kukola video. So nga nawo ze nkoze nga we bali butanswaza buluma akuze. Essaala zonna mpya era zirina video. Ekya music ekito kyotobuuza ate studio bweggwa bannange simanyi. Kijja kuba kikwafu. Mukama kasitakkiriza ne kiggwa bwe kiti bulungi. Nja kulaba ku nsi ensuubize. Zino ennyimba ezitannaba video ki ekikyaganye kasente oba gwe okyazisibyemu busibi? Era zandibadde zifuluma naye kati ku mateeka ge baalagira omukulembeze w'eggwanga okubanga tuyimiriza ebivulu obulwako sente gyozijje zinakola video mu period era kyobola byessaala by Clever Jole nagikolamu yo bwati Mukama nga bwakola ebibye nalukolera mu studio awo wenyini mu kifo kimu naye lwe luyimba olukyasiza okulaba abantu abangi ku YouTube. Kati zezimu kuwanda zendaba eri omusajja oyo nendaba nti yebo nawe bw'omwekwata n'omuteeka mu mulimu gwo gumulisa. Amiina. Katusabe Yesu ayongere okumulisiza ddala. Ayongere okutubikkulira. Amiina. Kakati Clever Jole ng'oggyeko okuyimba mulimi naye era n'omuntu yenna alima atuuka n'abaako ebiseera bye eby'eddembe n'awummulamu. Clever Jole ebiseera bye eby'eddembe otera kubeerako wa? Ebiseera nga eby'eddembe ssaawa zino sinafuna biseera bya ddembe. Okyapatikana? Kwa studio kati yo tennaggwa amazzi gadde gansumbuwa
ate nga olimbadde nkola ku bulimu nga nsigala nkuba ku shows nefuna kasenta kakola naye kakati babicrossinze mba siinaawo manpower eva saawe awo enkabira erinnya lya Mukama okubanga mwana Mukama gwasobola ebitasoboka ojja oyambe kubanga tebivulu babikoze ekivudde egamba nti ffenna mu Yesu. Kirevajje musajja mufumbo. Kirevajje obufumbo bubwannema okutegeera. Obufumbo bwannema okutegeera. Kuba mu bufumbo bw'oku nsi kuno omuntu omuwasanga ne divorce bill ebalize. Nga naye eryawo eribbali. Nga naye balindidde mu maaso. Kati akozindaba nga si kwagala. Ate ng'etteeka eryaleetebwa Mukama waffe Yesu kwagala. Kati nze okwagala mba sikulaba. Ng'okukyawa kunindiridde maaso. Kati obufumbo sitegedde ky'obuuzizza. Kyembuuza Kirevajje alina omukyala. Kirevajje talina mukyala, alina mukwano gwe. Alina mukwano gwe. Kirevajje musajja mukozi nnyo sawa bina abeera mu kkola. N'okuwummula ow'omulamu naye nze munaye bwe mpummula mpulira ennyimba nnyingi nga ziyimba ku mutwe. Nga zisanyu okufubutuka. Kubanga mikwano gyaffe bano. Babako naye ebiseera ebisinga baba betwetaaga okubeera nabo. Naye bwe tubeera nnyo bize olumu bakibayisa si bulungi agamba musabeera bize naye Kirevajje gwenda babeera bize nnyo ennaku zino. Era ne mukwano gwange oyo alina kuba bize. Kasita tubeera ffenna mu Yesu obwa bize bwaffe bwolesebwa ffe gye tuli. Buyinza obuteolesebwa gye muli ne buyinza okukolesebwa gye tuli. Kirevajje studio ebulako ki? Studio erakingamu mixer, studio erakingamu okubikkako omusenyu bampangulinawo semiti gwe nkyali mukozesaako era gwe bampaawo naye kati yagala obikkako yonna so ntaddewo ekintu ekiri temporary later tukole ekiri permanent nga bwe twakiraba. Kati singa wavaayo omuntu n'agamba nze Kirevajje mutaddemu ssente studio ngimalirize omwaniriza ekitiibwa kiba kya Mukama. Amina. Papa ekitegeeza nti weetaaga okuyambibwako otambuze bulungi emirimu. Okusaba kwange kuli eri Mukama kyova olaba era mba nsuubira okuva gy'ali. Obudde buno Kirevajje obudde buno alina producer. Kirevajje nakugambye ku lubereberye nasaba Mukama nga balimpa engoma nga nze bbira ne bwatalimpa kirala kiriba kiwedde. Kakati kwa buli kimu akisobola. Producer nze ennyimba zange zonna zebayagala nze ekubidde ennyimba ezizeekaawo maaso nziyambiddwako producer ne baproducer ab'enjawulo naye ng'eza ayagala nnyo abantu zonna nze nazeekubira. So nsuubira mikwano gyange kukwasaganyizaako mu kwagala kuli mu Yesu tube nga tukitambuza kutuuka ku kiri abantu kye basuubira mu Kirevajje. Mu Kirevajje ng'akwasaganye ne Yesu era ne bw'afuna studio ye abasobola n'okwepromotinga. Okuproducinga kirala n'okupromotinga kirala. Bwanga omaze okufuna Yesu opromotingibwako kati naawe erabira ku kino nti Kirevajje abantu bansuula naye Mukama nkomeza awatali luyimba. Kituufu. Ne Kirevajje gye buvuddeko twalabako nga yali afunye promota aye ne tuwulira nti amugobye. Lwaki yagoba promota? Makyamu ate temwagalondoola. Nali nfunye mukwano gwange omuntu nakyalirwa omugenyi ne tukwasaganyizibwa bulungi. Owulidde mukwasaganya obulungi ne mwegomba okubanga afuuka. Naye teyafuuka. Ate nga Mukama amaze okunkomyamu omusaba nnyimba. Kirabika obukwakkulizo bwamulema okutuukiriza oyeka omuteekako obukwakkulizo. Omulimu yagutya ndowooza. Papa omulimu guno munene. Papa omulimu guno munene kati ssaawa zino zitukola. Kiraba. Kayimanga nange sikola z'onompa munnaye mba naazijjawa. Kyobola ng'osanga n'emikwano gyange MP Jesus, Zabaduuni. Awo be mukwasaganya ekintu. Kubanga tukola awatali ka ssente ate ne tufuna awali ssente. Kale Kirevajje tweyanziza nnyo ssebo. Weewaawo.